po jako akawuwo. Ku motoka eziweereddwa eri Ministry y'ebyobulamu kuliko ambulance 4 ezizikiriza omuliro 4 konetaasa abagudde ku bubenjemu wamu n'ey'okulalika ku kabi akaba kaguddeweemu nga zino ziweereddwa ekitongole ki African Fire Association nga kiyambibwako eggwanga lya Japan. It's going a long way to save the lives of our people in the situations of emergency. We are very grateful to African Truckers. That is an association from Emmotoka zino zikwasiddwa Minisita omubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako mu ggwanga Maurice Kaduchu ng'ono bano abasiimye olw'okuba n'omutima ogulumirirwa abalala olw'obwetaavu bwe tubadde tufuna mu kudduukirira abagudde mu buzibu. I once again appreciate the Japanese Firefighters Association for this great gesture of humanity. I request for more donations because the demand is really quite high. Minisita agamba nti mmotoka zino za kubunyisibwa ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo zisobozesa okukendeeza ku muwendo gw'abantu abafiira mu bubenje olw'okubulwa obujjanjabi obw'amangu. We have also developed an emergency medical services policy and strategy that will really guide how we can use these ambulances in terms of standardizing, coordinating and functioning of the ambulances. Farida Kibirige okuva mu kitongole ki Japan African Development agamba nti emmotoka zino eziweereddwayo zirina buli kimu ekyetaagisa okusobola okutaasa obulamu bw'omuntu naddala ng'afunye akabenje. Ambulance zino zirina buli kimu ekyetaagisa ng'omuntu olwadde mulimu okuteekamu oxygen, okuteeka mulimu heart monitor, mulimu monitoringa pressure, ekintu kyonna kye wandyetaaze nga tonnatuuka mu ddwaliro kuba oluusi abantu bafiira wakati wa waka n'okutuuka mu ddwaliro. Naye kati mu ambulance ino liringa eddwaliro eritambula. Afande Kahinda Hassani okuva mu poliisi ezikiriza omuliro annyonnyodde tekinologiya ali mu mmotoka zino na biki bye zisobola okukola singa wabaawo awakutta omuliro. Otherwise emmotoka zaffe zisobola kudischarginga lita mutwalo gumu mu dakiika meka? Mu dakiika 4. Kati yo omuntu bw'alaba emmotoka eyalita omutwalo etuuse ne dispatchinga amazzi mu dakiika 4-5 kusinziira ku sayizi y'omuliro alowooza nti emmotoka yaze nga terina ki nga terina amazzi. Agamba nti gavumenti yakugenda mu maaso n'okugula emmotoka zino zigabibwe mu disitulikiti ez'enjawulo okusobola okukendeeza ku muwendo gw'abantu abafiira mu bubenje nga buno. Of course kwandibadde kwagala kwaffe nti buli disitulikiti efune emmotoka yaayo era kye tukyaliko titunawumula tukyagenda mu maaso tuli mu kugula endala motoka gavumenti egenda kugula motoka ndala kulaba nti buli district. Steven Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kati ffe nga Japan Africa tufuba okulaba nti nno tuleeta tuzza waffe, tuzza buli kye basobola okuleeta tujja kukireeta.